أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد هتندرزبوا واتيب الله تبارك وتعالى نعم تندى مجفو إبينغانا نمبي نبيلكم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ababi balabaika Islamic Media najemuli balamusaako n'ekiramusa era ekisinga okubeera ekirungi nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olunaku olwaleero njagala tujjukanye ku kigambo kye bayita empisa. Tuli mu nsi nga buli omu agamba nti empisa zisiiwuuse, abantu tebalina mpisa. Naye netwerabira nti kigambo mpisa kigambo kigazi, era omuntu anaakutahama oba anaakusibako ekintu ekinene. Mathalan bweguwa mulimo bwe bakugoba bagamba oyo omukozi ate talina mpisa. Kati omuntu asobola kutegeera kiki kituufu kyotegeeza. Kigambo mpisa kigazi nnyo 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 nnyo. Naye fi nahiyati al-islami, mbeera ey'obusiraamu, bwe tugamba kigambo mpisa tulina ate endaba gye tukirabamu. Kuba hatta ne mu kuwasa mbaka sallallahu alaihi wasallam bwe yali ategeeza abakyala kibi balina okusiima ku basajja, yagamba singa aba bajjidde man tardawnahu dinahu wa khuluqahu, singa abanga abajjidde oyo ne mumusiimako eddiini ye n'empisa ze, kitegeeza mukole ki? Omuwe muwala wammwe amutwale. Naye bwe tubeera mu nahiyati al-islami, awalan kye tuyita empisa, kuba empagi z'eddiini ziri ssatu. Mwezi empagi ssatu mulimu kye tuyita al-ihsani, okuyisa obulungi. Okuyisa obulungi mu busiraamu kitegeeza nti ki? Al-ihsani an ta'buda allaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka. Kwe kubanga osinza Allahu tabaraka wa taala mbwennyini bw'okumusinza yadde nga tomulaba, mazima ye akulaba. Kitegeeza nti olina kubeera nga oli khaliya mina shiriki tamaman, nga toli mushiriki yenna. Kyaba nti Allahu tabaraka wa taala yali wasafa mushrikuna yagamba nti innamal mushrikuuna najasu. So kitegeeza ffeno mu busiraamu kisookera ddala kye tuyita empisa. Empisa ez'obusiraamu kwe kubanga otegeera Allahu tabaraka wa taala mu bwennyini bw'okumutegeera, kwe kubanga omusinza mu bwennyini bw'okumusinza, kwe kubanga buli kimu kyokola okikola lillahi tabaraka wa taala. Bw'obanga olina kyolese n'okireka lillahi tabaraka wa taala. Nze empisa ezisookera ddala. Bwe zibanga ze empisa zisookera ddala, antastahi min Allah, okubanga okwatibwa Allahu tabaraka wa taala ensonyi. Kitegeeza nti bw'obanga okwatibwa Allahu tabaraka wa taala ensonyi n'okola ebyo by'ayagala by'atayagala n'obeera ng'obireka, kitegeeza nno ojja kuba olina empisa mu busiraamu. Naye mu busiraamu bw'onoobanga okola byonna by'okola naye nga tonategera mutonzi wo, kitegeeza ogenda kuba tolina mpisa. Eno mu busiraamu empisa esookera ddala kwe kuba nti otegera Allahu tabaraka wa taala mu bwomu bwe. Wakati mu kumala okumutegera mu bwomu bwe n'obanga era omusinza mu bwomu bwe, wakati kumala okumusinza mu bwomu bwe n'obanga okola ebyo by'ayagala era by'asiima. Era nga tonnaba kutunuulira bantu banaagamba batya, ono anaagamba atya, ono anaagamba atya, ono anaagamba atya,
ng'otunira nti Allah wange agenda gamba atya. Lwaki? Nansonga nti Allahu tabaraka wa taala yatugamba wa ilaihi turjaun, gyali gye tugenda okudda. Era Allahu tabaraka wa taala y'omu ye yatugamba nti abange temulowooza, wala tahsabanna, temulowooza nti mazima Allahu tabaraka wa taala ghafiran, tafaayo kwabo abalyazaamaanya. La, natugamba innama yuakhiruhum lyawma tashkhasu fihi al-absar. Allahu tabaraka wa taala atulindidde akaseera kali ke tugenda okukola ki? Okudda gyali. Era atukakasa atugambe nti lakad ji'tumuna furadan kama khalaqnakum awwala marra. Muzze sekinoomu, yadde wano obadde mu bangi ng'ogamba abantu banaagamba batya, abantu banaakola batya, naye nga wali buli omujjukira akaseera nti ogenda genda bw'omu. Bw'obanga ogenda genda bw'omu, kikyoteekeddwa okukola, olina okutegeera omutonzi wo. Omutonzi wo bw'onoomutegeera byonna n'obikola ng'obikola ku lulwe nga tonnaba kutunuulira abantu banaagamba batya, banaakuwa ki, banaakola ki, olw'ensonga abantu beerabira. Naye Allahu tabaraka wa taala teyeerabira buli kimu kyonna ky'okola. Allahu tabaraka wa taala kirikodingibwa, era yawmal qiyama ajja kukugirayo ekitabo kyo, ng'ekitabo ekyo kirimu byonna ebirungi bye wakola n'ebibi bye wakola. Buli bw'olowoozanga ku nsonga eyo, tegeera Allahu tabaraka wa taala. Bil asafu nti obuzibu bwe tulina wano e Uganda, obusiraamu twabuyingirira, abaasooka okubuyingira abamu baabuyingirira mu ddirisa, abalala mu kamooli, tetwabuyingirira mu mulyango. Lwaki? Nti obusiraamu ffe twalowooza nti ebisookerwako yeswala, kwe kusiiba, kwe kwambala ekkanzu, kwe kwambala shariya, kwe kuteekako veiro, nga tetunnaba kumanya nti ebyo byonna tubikola, naye tubikolera ani? Si kibi okubikola, kyekituufu kyokuba nti tubikola, naye ekikulu kya byonna kutegeera obikolera ani. Takhayyar nti mutabani we waka, muwala we waka, omuzadde akuze, n'atuuka n'akula, n'amala okukula, sente n'azifuna, falhamdulillah, ogenda okumuwulira ng'agulidde neiba emmotoka, ogenda okumulaba bw'ajja okukyala ashopinga ebintu byonna n'abitwala ewa neiba. Era oyinza okuvaamu, bw'oba musajja oyinza okuvaamu n'obuuza maama w'omwana ono nti owaaye omwana oyo ddala kituufu nze muzaala oba neiba ya muzaala? Kubanga weewuunya nti ebintu gwe gwateekeddwa obikolera, gwayakeera ku makya n'omuzaala, n'omulabirira, n'omuweerera, n'atuuka w'atuuse, n'atuuka kifo kyatuuseemu, naba nga takulabawo ng'alabawo neiba. Kati gwawa gwakolera ate byandibadde akolera ggwe. So nabwe kityo nti Allahu tabaraka wa taala yatutonda n'atuteeka mu nsi tubeere nga tumwesinza, nga bwe yatugamba nti wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah teyakola majini n'abantu okuggyako yagatonda kubanga gamwesinza. Wakati mu kuba nti yatutonda kubanga tumwesinza, ne tusiiwuuka empisa, ne tusinzaamu ebirala. Takhayyar nti omwana kyekyo ye kyakoledde, gw'ogamba era ovamu n'ogamba omwana takyayina mpisa, omwana tategeera, omwana yasiriwala. So nabwe kityo bw'otyo bw'okola ebintu byonna nga tobikoze ku lwa Allahu tabaraka wa taala, kitegeeza oba tolina mpisa, oba totegedde lwaki oli ku nsi, oba tolina mpisa mu busiraamu. Mu mbeera bwetyo kyetugambye nti obusiraamu abamu babuyingirira muki? Mu kamooli, abalala mu ddirisa, ne batategeera shahada. Okuba nti ogamba nti ashhadu, kigambo ashhadu ogamba nti nkakasa, kitegeeza gwe wenna omaze okweceekinga byogenda okutuga byonna byogenda okukola, okakasizza nti ekyamazima an la ilaha, tewali yenna asinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa illa Allah, okuggyako Allahu tabaraka wa taala. Omaze okukakasa ekintu ekyo nti teri asinzibwa mu bwennyini bwa kusinzibwa okuggyako Allahu tabaraka wa taala, era n'ogamba nti byonna ebibadde bisinzibwa, byonna
byonna tewakyali kirala kyonna kyengenda kuddamu kusinza okujjako Allahu tabaraka wa taala omu. waragama dhalika nomala ate nokola shiriki, waragama dhalika nomala nokola tasma okwalula abalongo, waragama dhalika noyongera byonna nobikola ng'ogatta ku Allahu tabaraka wa taala, kitegeeza ekigambo kyoba wayogera oba tewakitegeera. Era kivala Allahu tabaraka wa taala yatulabula bifo natugamba fa'alamu annahu la ilaha illa huwa, banne musooke mutegere teri asinzibwa okujjako ye. bwe mumala okukitegeera olwo mulyoke mukyatule. kitegeeza bw'okyogera n'omala n'okyawukanako oba tolina mpisa. So bali bwekitiibwa Allahu tabaraka wa taala abalera balabbaika Islamic Media kyetuyita empisa kwe kubeera nti tusinza Allahu tabaraka wa taala mbwennyene bw'okumusinza. mu Busiraamu z'empisa ezisookera ddala, ddala. bw'olaba nga tozirina ne bw'oba oyina empisa ezisigadde zitya, mu Busiraamu tugamba tolina mpisa. tugambe ekigambo mpisa kinene. bwe tubeera eno mu Baganda balina empisa zaabwe, Abanyankole balina empisa zaabwe, Abanyarwanda balina empisa zaabwe, Abanyoro balina empisa zaabwe, Abasoga balina empisa zaabwe, nezo zaabwe nga bba abantu. Era Omuganda bw'agenda mu Banyankole, Abanyankole bayinza okulaba nga gwe atalina mpisa olw'ensonga teweeyisa nga bo bwe beeyisa. so ng'ate nawe bajja mu Buganda, Abaganda bagamba baleka tebalina mpisa lwa nsonga nabo tebeeyisa nga nabo bano bwe bakola ki, bwe beeyisa. Naye ezo zonna nga tetunnaba zigendako, tulina ze tuyita empisa z'Obusiraamu. empisa z'Obusiraamu tugambye zisookera ku wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala, kwe kubanga kyonna kyokola okikola ng'okikola lillahi tabaraka wa taala. bw'omala Allahu tabaraka wa taala, Allahu tabaraka wa taala yatuwanguza yatugamba nti baada audhu billahi minash shaitani rrajim waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allahu tabaraka wa taala yatugamba byonna tubikole naye tetwesinzanga ekirala kyonna okujjako ye. bwe tukimala n'abazadde ababiri okubayisa obulungi. bwe tumala okuyisa obulungi abazadde ababiri, kitegeeza ne tuzzaako abooluganda nabo tubayise bulungi, ne tuzzaako bamulirwana tubayise bulungi, n'abasigadde bonna nabo tubayise bulungi. kitegeeza nti buli omu wetunulemu bwemu kyetuyita okuyisa obulungi, buli omu okimanyi lwa nsonga nti omubaka sallallahu alayhi wasallama yatugamba nti alhalali bayyin walharamu bayyin. bannange ebituufu bimanyikiddwa n'ebikyamu bimanyikiddwa. bw'otuukanga mu kitundu sooka obuuze ti abaffe enneeyisa ya wano eri etya. enneeyisa eyo erina kubanga teyawukana n'amateeka ga wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala. kyogambe nti byonna nga tetunnabikola tulina kusooka kutunula Allahu tabaraka wa taala abyagala era abisiima. bwe kiba nti abyagala era abisiima, genda ku mbeera y'ekitundu ekyo kyokoze ki, kyotuuseemu. leka kugamba nti ate ffe ewaffe egindi ffe tukola bwe tuti, ate ffe ewaffe egindi tukola bwe tuti, toli gindi. Evola Muganda yakwanguyiriza n'agamba bw'ogenda ebulyambwa olyambwa, naye kyeyali ategeeza mu kyo yali tategeeza nti bw'otuuka ebulyambwa nti naawe eri embwa yadde nga yagaanibwa mu Busiraamu. la obula yakuwa ekizampo, yakkubira ekifaananyi nti abantu abasinga embwa tebagirya. naye nakulaga nti hatta singa oba otuuse mu kitundu awakolebwa ekintu gwe kyotakola, naye kasita okirabanga mu Busiraamu tekigaanibwa, kitegeeza nawe kola ki, genda n'embeera y'ekitundu. mathalan abantu bakyala, ng'osobola okukyala awantu nga bo munnange beebaka sawa olumala bwe batiisha nga beebaka. ate gwe kitegeeza bwonoga nti avuze namanyira kwebaka sawa 6 osigale nga gwe gy'oli otaddeko amatala obalekanyiza TV. kitegeeza olwo ojja kuba osiiwuusa empisa. lwaki? tokoledde ku mateeka gaabwe.
bw'onooba nga tokoledde ku mateeka gaabwe kitegeeza olwo empisa ziba zikoze ki zisiiwuuse. Ogenze ku mulimo, ofunye mulimo, tuuka ku mulimo obuuza nti amateeka ga wano gatambula gatya, banaga nti amateeka ga wano gatambula A, B, C, D, kitegeeza nno ojja kuba nga okoledde ddala ekituufu, okoze amateeka nga bwe gatambula ng'era bw'oteekeddwa okuba ng'okola, olwo ojja kuba n'empisa ezaawa ez'ekitundu ekyo. Lwaki? Ogoberedde amateeka g'ekitundu ekyo. Olwo bw'otagoberedde amateeka ga kitundu ekyo olwo oba tolina mpisa. Kyetuyita empisa tugambye kigazi, naye buli mpisa, buli kitundu, buli wantu wabeerawo n'empisa zaawo. Kino bagambye nti empisa z'Ebunyoro sizo ez'Ebuganda, ez'Ebuganda sizo ezankole, ezankole ate sizo eza Busoga. Kitegeeza bamu balina kye bayita empisa beewaabwe, ng'obw'otuukayo obuuza empisa za wano ziri zitya, embeera za wano ziri zitya, wano be ebintu babitambuza batya. Bw'onookola ekyo ojja kubeera ng'olina empisa, naye bw'onooba tokoze ekyo tojja kuba na mpisa. Awalan omusiraamu yenna gwe atulaba eyo kitegeeza gwa empisa ezisookera ddala oteekeddwa okuba n'empisa eri Allahu tabaraka wa taala. Bw'ova ku ekyo okubanga ogoberera sunna z'omubaka nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallama, ekyo bw'okimala abazadde ababiri olina okuba nti obayisizaako bulungi nnyo nga bwe kisoboka ebbanga ly'omala nga tebagambye kujemera Allahu tabaraka wa taala. Ab'eŋŋanda zo bonna olina kuba nga obayisa bulungi, bakumubuuza mu olwo oluganda lwakaliculeeta simanya mwana wasenga wajjajja wakojja wa baaba nti kasita bagamba nti oyo wa luganda lwo aba wa luganda lwo. Olina okuba nga omuyisizaako bulungi nga bwe kiteekeddwa okukolebwa. Mirirwano tuteekeddwa okugiyisizaako obulungi. Gye tuwangaalira mu bitundu bye tuwangaaliramu tulina okubuuza embeera zaayo, ffenna ne tuba nga tuli mu mbeera yeeyo, ne tuba nga tweyisa bulungi okusinziira mu kitundu ekyo tuba tulimu, olw'empisa zaamu n'amateeka gaamu agafugamu. Tunaba tukoze ekyo tujja kubeera abantu abalungi. Saba kiti Allahu tabaraka wa taala atuteeke mu bantu abalina empisa, era tubeere nga tutuuka mu maaso g'ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala nga tuli abantu basiimye era bayagala. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nsigadde nze Ssenkungu Abdul Wahab Kivumbi Sonko, omunaku eyeegulira yali akawera. Sawa kitiibwa Allahu tabaraka wa taala abankuumire atuuse mu Ramadhaani nga ffenna tuli mu mbeera ennungi, nga tuli balamu era tusobose okugisiiba n'okugimalako. Wa barakallahu fiikum.